see this cake. Oh, boss, this cake. You see our robot. You see our robot. This robot. Nayagala taking a audio. Omuliro gutandise wano eno ndowooza zibadde mu ssaawa 3 n'eddakiika 40 naye ng'omuliro gutandikidde mu kayumba ako k'olengeraawo ne gusaasaana okugenda eri yonna. Bagezezzaako okuguzikiza abaddusi wano eno ku ashi ne basaba zi fire extinguisher ne bagezaagezaako naye ne balemererwa. Olwaleero tubadde basanyufu nnyo kubanga etukubidde fire brigade tewezezza yadde eddakiika 20 ng'etuuseewo ate era tubadde basanyufu nnyo bunaku bagamba zijja nkalu naye ezizze wano ewaffe zonna zizze zijjudde tewaliiwo ezze nga nkalu era omuliro gwonna baguzikizza n'amazzi agajjidde mu ezo fire brigade ezibadde wano tewaliwo malala ge baleeseeyo. Sserunjogi Steve gemanyi bingi nnyo bye bafiiriddwa kuba mulimu mobile money mulimu bintu bingi badde basuubula kubanga mulimu n'akakoola kubanga okimanyi nti n'akakoola baaba ke kasinga okutunda wano mu Luseto kati akakoola amakutiya n'amakutiya agabaddemu nago akakoola manyi nnyo gafiiridde muno. Lwekyo leero tusaba Prime Minister Minisitule y'ebigwa tebiraze ejjekwatire ku bantu bano kubanga bawa abantu bangi nnyo emirimu ne bannayuganda kubanga ekasenge gye bajja akakoola ne babawa emirimu. Tubadde tusaba okutuuka wano tubatusaba ne Prime Minister leero okutuukako wano alabe embeera. Twebaziza nnyo Menya Uhuru kubanga ye mukulembeze yekka gwe tulabye wano atuuse mu budde. Era tusaba bannakampala okulonda abakulembeze abanaabangamu omulamwa. Kayigo Moses Kikulwe Mengo. Embeera ze kyekimu njogera kyekimu noono kuba tubadde ffenna ebyayogedde temuli njawulo nene naye era ekikulu kya byonna tusanyukidde fire brigade kweyanguye kuba tubadde n'obweraliikirivu kuba amasannyalaze gabadde kumbi waya zibadde zitandise okukwata ate obweraliikirivu tubaddeko tuli mu maaso ga ash nga tumanyi bwe ssaawa yonna gasobola okulanda ku masannyalaze ne gatuuka ffenna ne tujja naye fire brigade yetukoze bulungi bweyanguye. Mu kitundu kyaffe Mengo Parish waliwo omuliro oguvuddeyo. Kusooka njawo kwebaza nnyo poliisi okujja mu budde. Bulijjo abantu bavuma poliisi naye mu mazima ga Katonda poliisi eze mu budde first and foremost nga omuliro gwandivudde nekwata petrol station opposite waliwo petrol station yebayita hash so kyandibadde kibi nnyo naye good enough njaga kutwala mukisa guno okwebaza poliisi n'abatuuze bennyini okuvaayo ne bayamba abafiiriddwa emaali zaabwe kubanga ennyumba eziri mabega waliwo abantu bangi nnyo abasulawo but so far katwebaze poliisi n'abatuuze omulimu gwa ttendo gwe bakoze. Omuliro ogwo mu Lugambo poliisi ejja kuvaayo ne final answer guvudde ku masannyalaze era nsaba busabi tuve ku bano bajuakali umeme bajuakali tukozese bakekakensa abawumeme si bano jangu okyuse layini wano jangu okole kino tubeere nga tukoze ba professional mu bintu bino. Tufunye kola akubye ku ssaawa 4:3 nga tugamba wano waliwo omuliro mu Kisenyi fene turespondinga mu bwangu obw'ekitalo ssaawa 4:08 dakiika nga 5 tubali tuse wano naye tugenza okutuuka ng'owedde ekizimbe kyonna kikuta omuliro ekyo kiba kitegeeza nti omuliro gubaddewo earlier enough than they called us naye tubadde ebo okumakinga sure nti tuguzikiza nga tukwatagana n'abantu abalala tuzikiza omuliro tubadde ebo okumakinga sure nti omuliro ogwo tegweyongera ku bizimbe ebiddako jukira waliwo ne petrol station so tuguzikiza tugudisablinze omuzungu bwakiyita era tumakinze sure nti tegusobola kukona bizimbe ebirala. Omuliro lwaki guspreadinze nnyo zino makeshift mulimu wudu mulimu waliwo congestion mungi nnyo so omuliro guspreadinze nnyo naye tumakinze sure nti tugudisablinze. Cause of fire tuli mu investigatinga waliwo lines nyingi z'okufollowinga naye tuli mu investigatinga era mu biseera ebitali byawala nnyo tujja kuba tubeera ebo kubabuulira ekireese omuliro okubeerawo.
Yeah, it's very lost because Mama